chairman municipality taxi operators. Ensonga gyetubaddeko wano olwaleero tubadde tuggulawo ekitebe kyaffe nga ffe aba taxi municipality. Ensonga zaffe twetaaga ziggwere nga wano wennyini tubadde tulongooza offices zaffe za municipality nga taxi operators. Ensonga lwaki KMP abaddewo n'abakulembeze abalala mu security tubadde twagala ennaku enkulu ze tugendamu tubeeramu nnyo ebintu by'obumenyi bw'amateeka nga tulina okukola executives enkiiko ezikola mu municipality twogere ku ebyo ebisobola okutangira obumenyi bw'amateeka. So ensonga lwaki tubaddewo era tukkaanyiza ku ebyo ebisobola oleeta emirembe mu mulimu gwaffe. Bannatakisi lwataba mukono n'abalala bonna abakulembeze bannange tukikubiriza nnyo nti kiba kya bugunju kuddira byabufuzi biteeka mu mulimu. Omulimu guba mu mulimu n'ebifuzi biba bya bufuzi. Naye ebiseera ebisinga abakulembeze abalala baddira ebyobufuzi ne babiteeka mu mulimu ne bifa nnyo. So ne KMP yakyogeddeko nti tubeere balambulukufu ebyobufuzi bibeere byabufuzi eba emirimu bibeere bya mirimu tusobole okugenda mu maaso. Yo eri mu kkooti era etambula. Emmotoka twagikwata yali akulembera Biden yali chairman wa Myoga. Emmotoka yagibuzaabuza n'akyusa n'agija mu mannya ge naye olwedde musango giri mu kkooti n'emmotoka yakwatibwa era yapaaki. Kkooti olwa Uganda yonna basaba ekintu kiri kimu muvuge n'obukkakkamu. Temwongeza nnyo bisale olw'ensonga bano bakasoma baffe aba bulijjo tubawo charges eziri nnomu. Kyakubiri nkubiriza abakulembeze baffe nnyo ku badereeva abaffe bakkiriza kuvuga gundi twandiflow avuge ruutu emu ebiseera ebisinga ebisinga oleeta accident omuntu okwagala ovuga avuge ruutu sipiidi. Tufeeyo ng'abakulembeze buli mukulembeze waalinga emmotoka ezalongo ruutu egenda mulundi gumu nedda nepaaki. So mbakubiriza babeera attentive nnyo ku ekyo kuba abadereeva baagala nnyo olw'abantu okuba nti bangi bavuga nnyo sipiidi bakomewo batwale abalala. So obuvunaanyizibwa baffe ng'abakulembeze tufeeyo nnyo kwabo abadereeva abasaabaze babeere n'obulamu obubi. Era bwe tulina yuno yawandikira kawunikiraaka olw'emmotoka zipaakinga ku makubo ng'agamba mukono municipality teeketeeke emmotoka ezigenda kuddawa. Naye ensonga otulina mukono municipality zalina paaka. Tusaba gavumenti ne UNRA ne mukono municipality okututumingiza tukenga emmotoka bbiri tugenda ffe okuddukanya okulaba nga tusobola okusomesa abaana baffe mulimu gwaffe. Pulezidenti yatuwa emmotoka sente miliyoni 30 netuteesa olukiiko olwaliko tugulemu emmotoka egatta mukono municipality tax operators. Era yali chairman w'Emyoga yali Majidu. Bwe yamala okugula emmotoka n'agikyusa nedda mu mannya ge. Twekubidde omulanga DPC omupya yaliwo Mwami Mugerwa omupya yakajja ne bamukwala mutaka mukomera ne bamuwa bondi omusango ogusi. Bamuwa bondi state fayiro yasijala fayiro ne bamachuwa n'emisatu gyegikutte mu maaso. Tusabe KMP atuyambe okulondola fayiro eyo okulaba nga tufuna obwenkanya kusinza gavumenti naffe nga twekulaba n'okugenda mu maaso. Sente zaali obutagatta byabufuzi mu mulimu gwaffe ogwa takisi. Era abantu bakiyambisiza nnyo okwefuula ab'emyalemu nnyo konko okusinga abalala. Ng'ate gavumenti emala okulayira bonna abantu abali mu nsi eyo bwa wansi wa gavumenti eyo paka ekiseera kya myaka 5 kiggwako. Era nange nyongera okukubiriza bannange baduuza ba takisi tukole emirimu tube mu bukulembeze obw'okwerambika mu duweni ali mu nnyo ono siweni ali mu nnyo akapima simanyi gye bakajja. Tukole emirimu tusomese abaana tugende mu nkulaakulana gavumenti tudde obusobozi obw'okulaakulana. Chairman mukono municipality tax operators ekibanga ekyokukolera ku kkubo kye baali bagala kiteke emmotoka zonna ku kkubo tutuwa amakubo kyetwakijjawo. Era nsaba ku kyo batwongere okutuwa obukuumi oba okulaga ng'abasirikale n'ebipande tuba tutaddewo abantu bongere amateeka nga bwe bagamba. Tulina kugendera nga gavumenti kyekola kyekyesakyakola waba tweyongera kusaba basobole okutugondezaamu kuba nti tulina paaka yafuuka ya ttenda teriiwo okujjako nga bamaze okutereeza. Wa Myoga yaliwo emmotoka yagibuza n'agifuula ye era sisitimu y'emmotoka yonna yagikyusa bagikwata weeri wano naye
abakulembeze aba disitulikiti babikuttemu era bebitambuza katulabize ebinaakoma kubanga ffe nga baduleeva tulina okufuna obwenkanya ku kintu ekyo. Omwaka mulamba simanyi nti oba owulira omwaka mulamba bukyanga baleeta myuka pulezidenti yatuwa okwekulaakulanya nga baduleeva n'atuwa nsako ya bukadde 30 takisi eyo esobole nga buli lweva bafunamu akajja ensawo naye omuntu omu yabadde akakozesa kati ensonga eyo kirabika ekyo ebyokutagatta byabufuzi mu mulimu gwaffe omuntu waddembe okwagira ekibiina kyonna kyayagala naye waliwo ababyobufuzi abatuyamba batojja kuŋŋaana kuwagira muntu ayamba tuyamba byetukola owulira nemu muwagira kubanga ndi mukulembeze wamu naye ekikulu kya byonna tugenda okulaba muntu ani agenda okutugasa. Amanya nze Lwemba Peter chairman wa Mukono Central Division era chairman wa Mbale Ganga Jinja State Nando. Atera mu nsonyiwe kuba nabadde wakubeera mu lukiiko luno ne KMP era yankubidde ekiro nemusuubiza tujja kubeera ffenna wano naye nina kwataganya ebintu bingi ate ne kajjaamu ka Kampala. Njagala neebaze nnyo mutabani wange kubanga ebyaddala Emma Katonda yampa omwana omulungi wempulira ddala nti asobola okutwala omulimu gwa takisi mu maaso ate ng'abagasse ne gavumenti kubanga temukyasobola kulwanyisa era n'ekitereeza kakasa nti buli alina ekizibu nga Emma waali ne we basiriiwo ayambibwa buki butereevu. Ate namwe mbeebaza abakulembeze okuuma siteegi kati tetukyawulirayo mbirigo ono atwala eyagundi ono atwala eyagundi ndowooza kati buli siteegi yeetengeredde bulungi tewakyali bawamba siteegi z'abaki z'abannaabwe. Mwongere okubeera n'omutima ogwo tubeere nga tutwala mulimu gwaffe muki mu maaso. Ajjanunasimakulaza wenfuniramu kubeera nti mwe mukola ate nga mukwatagana butereevu ne gavumenti si kulwanagana naki nayo kubanga buli wokwatagana ne gavumenti oyanguyirwa oba oyanguyirizibwa emirimu gyo n'omuntu ayalikuliddemu olukwe kuba lumubaddenga n'ebigambo oyo alina emmundu ono ali bwati ono ali bwati kati tebikyasobola kukola ki kubeerayo kati mukole emirimu era nkakasa bukakasa nti wabeerawo akakubye konna kati Emma amanyi yewagula n'okwewagula kati baminisita ayogera nabo abakenkubi ayogera nabo naye mwebaza nti akyamanyi kitaata ki gyali. Ekifo kino akibabuulidde kifo kyaffe omulimu gwamu gwaki kimutebalabira bwe bumu buli omubeera bumu oba oli awo ebigendererwa byaffe n'ebyammwe bijja kugenda muki naye buli we tuneeyawula abalabe baffe bafuna omuki omwagaanyi. Ekyokulala bwe tubeera bumu bwe tuba bakwerwanako twerwanako nga kiki nga kitole. Waliwo omuntu omu gwe nagamba genda ondeetera olweyo mulumanyi luno olwera mu nnyumba olweyo olwo bwe lubeera wamu ne bakugamba lumenye tosobola lukola ki naye bwe bwosikamu akamu ofunya nakafunye kitegeeza tubeere ng'olweyo era akamu ako tekasobola kubeera naye ate bwe kabeera nga luli wamu era ne kasasiro lumukola ki lumufulumye ate bwe
oyagala olumenye era tolukola ki kati temukkiriza kwesobolako kamu musigale nga muli kiki teri ajja kubamenya ate era mujja kusobola kulwanyisa obwavu ogenda mumaaso ku nsonga y'abatakisi b'emikono egyo ebyokutunuulira kino nti tulwanye nnyo ne tukola ekisoboka okulaba nti entalo zaabwe ze baalina okulwaniranga ku masiteegi nakirwanyisa nensobola okijjayo nembagatta era mu kubagatta ne beekolamu omulimu okusookera ddala ne banonda nga patroni waabwe era mu mukono okuba wenafuuka patroni w'abatakisi batambulira wansi w'amateeka era bagoberera amateeka era bafaayo nnyo ku puroguramu za gavumenti naddala emyoga kati sobola nti ayali azanyidde ku takisi y'emyoga bamuvuddeko olutalo era netubawa sapooti ey'emmotoka bamaze ogikwata wabula oli ate ye yali kuddukadduka bamuyita majiitu wesente naye kinkoze bulungi nti KMP abaddewo bamuyise abalina olukiiko lwabwe bamubuulira ensonga eyo kati naalabisa agimanyiiko so babasuubiza okulaba nga omusajja oyo atwala sente zaabwe oba abadde alidde sente z'emyoga ne takisi agenda kukolwako tebakyasobola kulwana nga bwe byali kati bagoberera mateeka so ndowooza nti takisi emikono baatereera era bakola emirimu gyabwe era basobola okwekolamu omulimu nga gwolwabwe beekozeemu nti abakulembeze bonna mu municipality babadde batudde boogere ebibaluma ate babibuulire ne poliisi emanye bwenaabakolanga ki bwenaabayamba so ndi musanyufu olw'ekyo era nja kusigala nga kyali patroni waabwe okulaba nti omulimu gwa takisi gutereerera ddala guve mu byokulowooza nti abatakisi babayaaye abatakisi babeera mu kulwanagana kati waliwo siteegi y'embaale eyasinga n'okumpa ekyokukola olwaba balina takisi 3 nga beekolamu ekozi mulimu ne basevinga obusente bwabwe ne batandika okwekolamu okwegaggawaza kati balina emmotoka zaabwe meka 3 so ne siteegi endala eyakatosi nayo yagula ne siteegi ezo endala zigenda nga zigulemu kati buli wabeerewo obumu ne bava mu ntalo nabo basobola okubeera nga basobola okwenyumiza mu omuntu yenna atasobola kwetaba mu byabufuzi ne munnamawulire abeerako sayidi gyagwo olaba ne faaza ne seeka abaako okwagala nagamba nti mwami Ssemakula ye mukulembeze gwenjagala asobola okukulembera abantu so oli takulimba kiwaliwo asobola okugoba ebyobufuzi mu institution yonna buli institution eri mu Uganda okuva we twafuna democracy buli eteeka okubeeramu ebyobufuzi oyagala tokola ki toyagala oli ne bwe yeekweka era omulaba akabaliganga katoneddeyo nga kalaga nti